Ampuliriza ne leero nzikiriza nkubuuzeeko era nkwanirize mu kitundu kyaffe kino eky'olwaleero mu ssuula nnakuteba y'omu era mu kitabo kyaffe Ogwalo Nkeesalukya ekyokubiri. Nga bwe kyasalibwawo okusooka okubajjukizangako ne leero siiyawukane era ng'ekitundu ekiwedde twabadde tufundikira essuula ekiro eky'entiisa abammwe baakoledde ekirayiro nga bwe bataliddayo kuwuliriza katabo kano kiro. Obwo si butiitiizi nno. Naye omwo mwe twalabidde munnaffe yali avunaanibwa okunyumya ng'amajiini gamulumba ekiro ne gamuyimbya endubaale. Ekituufu bingi ebikuba ensisi ebyamutuuseeko omwabadde n'akakulumpya okumulinnya ku mimwa n'ebirala nga bwe tujjukira. Wabula ekitundu ekyo era essuula eyo bwe twagiwunzikidde ng'obudde bukedde wabula nga munnaffe Kawoya alabuddwa obutagezaako kunyumya wadde ekintu era nga naye alayidde nga bw'ataageze. Ndowooza ojjukidde bulungi. Awo nno bw'oba osinziira onzikirize nve wano wennyini nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno nnakuteba y'omu. Ennaku bwe zaagenda zeeyongera nange nayongera okusoomoozebwa wabula nga sirina bwewolerezo. Natuuka ne nziramu okwesabira amagombe naye nakanya kulaba biro bwe biyita nga nze Katonda akyampangazizzaawo. Nalowooleza ddala nga nze nali natondebwa kubonaabona gw'ate bwe kiba kikyamu lwaki nali nsaanidde okubonaabona emirundi egisoba mu 10 omulundi ogumu. Anti mu kaseera ke kamu nabanga n'ebimbonyabonya ebiyitirivu era eby'enkula ez'enjawulo wabula ng'ew'okubiroopa sirina. Wabula nga bwe bagamba nti nnakuteba y'omu ddala tebaalimba anti nange yali alowooza nti ebirawo by'abali mu nnaku mbigaba nanzekka nawalirizibwa okusooka okukyusa mu kye nnali ndowooza. Lumu nga ndi mu galowooza agaali ganfuukira emmere era nga ngalaamiriza mu busubi bwa jjiija wansi w'omufene ogwali mu luggya ewange okulaba nga waliwo be zireese. Nga mu nnyumba bwe mutaba kkubo nabaaniriza wadde baali tebafaanana be mmanyi. Embeera mwe bwali yali tewa maanyi era nga kwayagala okumanya osobola okutegeera tekyali kibatambuza temwali mirembe wadde tebakugambye. Nga bamaze okukkalira bwe bansanga nayongera okubalamusa nga bwe mbabuuza na luddawa gye baali bajja akafuufu akaali kababunye ne mu matu. Ezziga ly'omusajja lyogerwa bwe liva ewala era nange bwe nalaba musajja wattu ng'agasiimuulira ebbali ne munakuwalirako. Nga kakkana yantegeeza ebyayongera okunnakuwaza ng'abaana be bwe baali bafiiridde mu kavuyo akaali kamuviiriddeko okubomba mpaka kuno. Yannyinnyonnyola gye nvuddewo yali akuba ennaku mu mutima gw'atannalaba wabula nga nze tewali nnyo kinjugula ttama kuba ebyange byali bikaawa emirundi kafukunya okukira ye be yali alojja. Wabula wadde gwali bwe gutyo naye saalema kumusaasira anti wadde kunze byali bivuga ng'ebitono naye mu bulamu obwa bulijjo gaali gazibu gennyini ageetaaga abadduukirize okuva ku mitala egiwera. Namubuuza ensibuko y'akalunsambulira okumutuusa okudduka ewuwe afiirwe n'abato kwe kuntegeeza nti yali yajwetekeddwako agagamba agazibu ngambu bwe yali omubbi yali amaze emmere mu nsuku n'ensolo z'abalunzi ku migwa era nti bino ebyali bimuyungiddwako bye byavaako ye okufuuka ekivume n'okuvumwanga abatalina bukakafu mpozi okuwulira ebyogerwa ababiteebereza. Nali ngenda okumubuuza ensonga gy'alowooza yavaako bonna okusonga mu ye wabula ne ndaba ng'ennaku gye yalimu okumugattirako ekibuuzo ekigumu ow'enkanidde awo kiba kya butasaasira. Ate nange bwe nalowooza nti singa mbuuzibwa ensonga lwaki buli kibi kyali kiggukira wange
ng'ekyokuddamu nange siba nakyo, bwe ntyo kwe kusalawo ekibuuzo nkireke. Ekyamasula emmandusa okumuviirako okudduka okutuuka eno, yantegeeza nti ennaku 3 emabega waliwo omutuuze omu ku kyalo gye yali adduse eyali yabuliddwako ente 2 okwali n'eyali esuliridde okuzaala. Wabula mbu oyo olwali okuzuula kino n'atandika okusonga mu munnaffe era nti bangi ne bamwegattako. Yantegeeza nti yali mu luggya ng'ayaniikiriza bumwanyi bwe okuwulira abajja beewera era nti yagenda okubalingiririza nga mu bibakutte temubuzeemu na migoba nte saako n'amajambiya ekyamuviirako okutya. Nti wano we yasalirawo asooke yeekukume amale okumanya ogwali gumuvunaanibwa. Wabula nti bano olwali okutuuka baggukira ku nnyumba ye era mu ddakiika ntono nnyo baali bamaze okugyala ku ddimwa. Bwe yatuuka wano yaddamu n'agakulukusa anti mbu mu nnyumba eyali ekooneddwa ate mwe mwali kawalaka akaali ak'emyezi obwezi n'omutabani eyali agoba okuweza emyaka 3. Era nti we yali yeekwese yavaawo ategedde ng'omusaayi gwe gwali gumaze okuzikirizibwa gwonna, be yatuuma abatemu era abaali bamulanga obwemage. Wabula nti ng'asazeewo adduka aviire ekyalo ekyali kimufuukidde olumbe, eyo gye yasanga mukyala we yali atambuddemu, kwe kumutegeeza akabi akaali kaguddewo, bwe batyo bombi ne basalawo basooke banoonye gye bayinza okugira nga beewogomye ku bukambwe bw'abaali babavunaanira obwereere. Era nti mu kukola kino kwe kumaliriza nga batuuse kuno. Yayongerako nti mu kutambula kwe kuno okukyama yitasookedde wange, wabula nti yonna gye yali asookedde mpaawo gye baamuganya kubaako bingi byannyonnyola nga bagoba. Wakati mu mboozi yanneegayirira mbu muyambe musuzeeko ku olwo enkeera waana asinziira okuddamu okutindigga n'olyali tamanyi gye lumulaza. Eby'ennaku ddala bisekerwa anti nange bwe nawulira omuntu asaba obusabi okusula ku Ogwalo Nkeesalukya amazima nalina kuseka. Nga nkooye okuseka ebitaalimu ssanyu, nali ngenda okumubuulira obulabu obwali mu kye yali ayagala mmukolere, wabula teyaŋŋanya kumunnyonnyola n'akka ku maviivi okwongera okunneegayirira. Mu ngeri yatajjukira bw'atagaba nze najjukira nga nange embeera efaanana bw'eti nali ngebaddemu era nga baali bankwatira obukwatirwa kisa. Ekyokumala gamugoba ntyo nalaba nga kiba mu bwerabize, wabula nga sinnasalirawo ddala kumukkiriza kwebaka, nasooka kukaka kumutegeeza miteeru egyali mu kye yali asaba. Era ne mmutegeeza nti ebizibu ebyali bimukubye enduulu y'akaleekereeke temwali kantu bw'ogeraageranya ku ebyo ebyali bisula mu nnyumba yange. Era wadde teyamatira naye nze nali ndaba ng'omusango ngweyambudde anti bulijjo ne mbuulire tefa yonna. Era nakimanya nti singa abeera mujjukizi teyali waakunkiikira nsingo, singa ku bye nali nteebereza wabaawo ekimuggukako. Ennyumba yange yali nnene bulungi okutusobozesa okwebaka ffenna nga mpaawo yeemulugunya kubaawo kwa munne. Era bwe namala nabaleka beebake gw'ate ekiro ekimu kyalimu kantu ki. Wabula obudde nga buzibye era ng'abalala bonna bali mu tulo okuggyako ffe, twali mu ddiiro nga tuli mu kwenyumiza nnaku ya kisajja, naye nga nze nnyumya bitono kuba nali saagala kumutiisa kiyitiridde. Wakati mu mboozi natandika okumuwulira nga byanyumya antunuuliza byakumubudamiza ddala okutuusa nga yeetereezezza n'afuna awajja w'ayita awawe ku bubwe. Bino yali abyogera abibalaamiriza era nga buli bwandaba nfaanana alina kye njagala okwogera ng'ayanguwa kyabadde ayogedde ate okukigobesa emboozi endala eyawukana nzije ku mulamwa. Era wadde bingi bye yannemesa okumugamba ng'akozesa akakodyo kano, naye nze nali byonna mbitegedde era nga n'okweddamu nsobola. Kino kye yali asaba tekyandibadde kinene wadde,
kuba saalina mirembe nti nali ntya ng'okubaawo kwe kwakugimmalako. Naye namukwatirwa bukwatirwa kisa kuba kye yali akola kyali kifaanana okudduka abakanyu g'enkonyogo n'olumba amasasi gye geesooleza. Nagezaako okumulaga obulabe obwali mu kye yali ansaba, wabula n'ambuuza oba waliwo ekibi ku nsi ng'okubungeeta obubungeeso otyo ng'enswa y'oku mwezi. Namulaba nga bambi ayogeza butamanya, anti nze n'okubungeeta kwali kwaŋŋaanibwa era ng'ekibonerezo kyange tekinsobozesa kulowooza na ku kino. Ekizibu ky'obutamanya kye yaliko nakiraba nga tekyali kya kumusobozesa kutegeera bye nnali munnyonnyola, ne nsalawo mmuleke alyezuulira, mpozi nga ŋŋenda okugaaya bye siisobole kumira. Ampuliriza omulungi, bwe tutyo bwe tufundikidde ekitundu kyaffe era essuula yaffe nnaku teba y'omu. Bwetyo bwerabise mpaka omulundi omulala bwe tunadda n'ekitundu kyaffe ekirala twongere okumanya biki ebyaddirira. Mubeere bulungi era mweraba.